ya Kadaama TV. Bulijjo tubagamba nti waliwo abaana ba Kadaama abatalina buyambi, abali ku deportation centers, abali ku ma offices, abali ku poliisi, abeetaaga okubeera nga gavumenti ebayamba. Mwogedde nnyo ku bintu by'okusasula tiketi, ebintu by'okusasula Kalantini, naye temuvangayo kulaga nti ate n'abaana bano gye bali. Kyo kye mbagamba nti muvengayo okwogera ate n'ebintu ebiruma ba Kadaama, muleme kwogera bintu ate ebintu bye mulaba nga ate bibanyigiriza bunyigiriza, ng'okugamba mulina okusasula tiketi, mulina okubeera nga musasula Kalantini. Kadaama awo gw'olaba bamuyita Lydia, nga ali mu buzibu, talina ssente za air ticket, talina ssente za hotel, kugamba nti ne babboosi be baamuyisa bubi, baamumenya omugongo, ng'ali mu buzibu, alaaja na gavumenti eveeyo muyambe. Abantu nga bano Lydia asobola okuvaayo n'ayogera, naye nga bangi nnyo abatasobola kuvaayo ne boogera. So tuyina okubeera nga tutunuulira nnyo abantu nga bano. Abantu nga bano be baalisoose n'okubeera nga bavaayo e Buwarabu, kuba olwedde babeera nga obuzibu, bali mu buzibu, ate nga omuntu ali mu buzibu ye yeetaagisa okubeera ng'ayambibwa okusooka. Wabula trendi eriwo, ayina ssente kati ate y'ayambibwa okusooka. Atalina ssente, oba oli mulwadde oba oli muguwa ddalu, babeera tebakutunulako. Katuwulize Lydia kikyagamba, yajja ate okubeera ng'ali mu mbeera eno, yamenyeka atya omugongo, kiki ekyamuleetera okubeera ng'amenyeka omugongo, nkolagana ye ne boosi yali etya. Katunnyonnyole bulungi, kansuubire nti omulanga gwa Lydia gujja kubeera nga gwanukulwa. Amanya Bitwater Lydia, nambira mu kitundu ky'e Kampala, najja ne kampani ya Golden Arm. When natuuka Saudi Arabia, saatuukira ku office, mukamange yankimayo direct ku airport. Nentuuka mu kiyumba, namalamu omwezi, netandika okutulugunyizibwa. Bwe natandika okutulugunyizibwa, nengezaako okugaana ba office yange ab'e Uganda, ne bagamba tubikolako, oba tosobola tugenda kukolera tikiti okomewo. Ne mbagamba nze nkyagala kola mugeze mugogereko ne bakama bange. Ne bagamba tubikolako. Okutuusa we bankubira, omwezi gwali gwa Ramadhaani, bankuba, ne still nendasigala nga ndajja na office yange. Office yange teyanyamba mu kiyumba. Bankuba omugongo gunnuma, mu matu muno sometimes siwulira, the on and the off, gannuma, amatu gannuma, omugongo gunnuma, sisobola situla 20 liters. Mbadde nsaba buyambi, ngezezaako lajjana, nentuukirako luwela, natuukirira embase, nga nsaba obuyambi. Okutuusa we nalemererwa okola mu kiyumba, nga nkubira ba office bange essimu, nga bawuza kimu weeyongere n'okola okutuusa ekisaawe kiriteererera okomewo Uganda. Sigala okole, naye ng'omugongo gunnuma. Nagezaako okulajja n'office yange nga waza kimu kola. Okutuusa we nalemererwa neŋŋamba nemereddwa muntwale ku ofiisi. Ne bagamba tebanaba kujja kukimaawo, ne bagamba tebanaba. Utuusa nze nagambye ati obulumi bunzita, temutwala mu ddwaliro, mwagala nkole, mwagala nsitule ebizitowa, nze nemereddwa, omugongo gunnuma, mu matu munnuma. Olwo nagaana okukola nga mpulira obulumi. Bwe natuula ne bakubira afisi yange ne bangamba lwaki otokola, ne mbagamba nange mpulira obulumi obungi, bwantwale mu ddwaliro, njagala kudda mu nsi yange, nemereddwa nosifuna bujjanjabi. Ne bagamba sigala okole, tolina ngeri gy'ogenda okuyitamu. Ne bagamba nedda, nti ndina obulumi. Okutuusa nalajjana nnyo. Ne bakubira office ya wano.
nembagamba bakama bange force nembagamba njagala genda ku office nemereddwa nga temunzijanjaba labagana okunzijanjaba bankuba bubi nnyo mugongo baza kimutwe nekoza kati natuuka ku office omwami ye natwala nasigala wiiki namba natuuka no namala wiiki ninga bagala balabe nekoza oba nedda lasi nembagamba banange ndi mu bulumi teyakolayo kuntwala mu ddwaliro naye ngamba toyogera nti bakukuba nemapa buddagala naye omugongo gwagaana okuwona mu matu mwagaana kyalina obulumi nsaba buyambi bwamwe nsaba kudda mu nsi yange efudira obujjanjabi mu nsi yange mwona munnuma nakubwa omugongo kati mazano myezi 3 enamba z'essimu eza afisi nzo zirina ntala kwogera ne Pastor Fred ne Mr. Mafias Madamu Choi bentala okwogera nabo mbadde nsaba ku buyambi bwammwe ngezezaako okutuuka buli wamu naye nemereddwa nsaba buyambi bwammwe sinadde olwataano olugula airticket siruna odde olwataano weeruti osobola ogula airticket waafisa oza kimu onookola osasule sente nkole omugongo nengoyonga n'ogukosa nange nsaba buyambi oli yenna gwe kikwatako n'akavidiyo kano agenda okalaba nasobola okatambuza katuuse kwabo okuba ekikwatako nja kuba neyanziza ojja kuba okoledde kinene naye omuzira kisa yenna gyali nsaba buyambi nsobola okudda ku zino ennyonyi ziyonyonyeddako nange ndi mu bulumi ofisi ndima bwangu nalima bwangu ate nga ndi mulwadde natuuka neera ofisi nenkuba era mu matu ofisi yankuba muvuka aleta emmere yankuba era mpe 6 mu matu nazaamu nakuba mbwati omutono gwekona ku kisenge mu kiyumba bankuba natuuka ne wano ne bankuba nsaba buyambi bwammwe nakoma Saudi Arabia kukyusa ku bulamu lwasooka nalemererwa nenanyikoma nengamba kangezeeko omukisa gw'okubiri nkomewo nkole nkyuse ku bulamu bwange naye biganye nsaba buyambi nzire mu nsi yange sikyaddamu kudda munyambe golden arm yandeeta nsaba buyambi bwammwe obubaka bwange butuukiddeko mamafiina obubaka bwange butuukiddeko honorable MP Silver Kyagulanyi butuukidde buli wamu eriyo n'oyo atusobozesa okutuusa eddoboozi yaffe bonnange tuli eno tubonaabona tubadde tubirabiranga ku social media naye kati laffe mulabe tweteekayo gye tutamanyi tusaba buyambi bwammwe bannange tetwekoza tumanyi baana beekoza kweteekayo ku bitimbe naye naffe kyetutuuseeko bannange mutuyambe musaba buyambi bwammwe gavumenti yaffe tusaba buyambi bwammwe nze ndi wano omugongo gunnuma mu mato munnuma nagoma kikazi neempulira nfiira mu bulumi wano ngekaza naye nga nnumwa
Lumwa mayisili munsi yange. Lumwa. Asaba Buyambi bamwe. Maze kati myezi 3 ku office. Ne mu kiyumba nakubaga sinjanjabwa. Asaba Buyambi bamwe. Namba zawe ngenda abazibasomera. 077 63 51 15 1 and 0755 number ndala 07555 14 24 0 eyokusatu 077 42 85 30 20 22 3 Pastor Freddy gwe tutalo okwogera naye gawaze kimu bagala ne ba office bagala ne office kati batugamba bagenda kungaba wano simanyi nkole ntya simanyi nzire wano bunsasule sente nanga sinako wadde lwataano sinadde maanyi gadda mu kiyumba kukola. Asaba Buyambi bwamwe. Ndi mulwadde mugongo gunnuma. Mugongo gunnuma. Akutuusa okukola ka vidiyo kano. Ndi mu bulumi. Asaba Buyambi bwamwe. Asaba Buyambi bwamwe. Mbegayiride mu linnya erya Yesu. Asaba Buyambi bwamwe. Asaba Buyambi bwamwe. Gavumenti yaffe tusaba buyambi. Asaba Buyambi bwamwe basebo ne bannyabo. Asaba Buyambi gye muli. Nzi pasipoti yange njirina. Kimbulako kyokka bwekiti. Air ticket namala dda okuregistaringa nga stranded ne Saudi Arabia. Asaba Buyambi bwamwe bannyabo ne basebo. Nasanyuka nnyo nga obubaka buno butambudde ne butuuka ku abo ekikwatako ne tufuna obuyambi. Mulabe. Asaba Buyambi bwamwe bannyabo ne basebo. Rumu gye tulimu rumu gye ndimu temuli wadde eddinisa. Rumu gye ndimu terimu wadde eddinisa. Asaba Buyambi bwamwe. Neyanze. Mukama abawo mukisa. Oyo anatambuza ka vidiyo kano katuuke ku abo bekikwatako, katuuke ku oyo omuzira kisa yenna anasoboleza kunsasulira ku air ticket okudda ewaka. Nja mwebaza nnyo. Mukama amugabirire wonna wajje. Neyanze.